kuuma ekitiibwa kyo. Kuuma ekitiibwa kyo. Ennaku zino nyina abantu bendabanga muntu mukulu agenda kufumbiza Obakala yina gye yawasa. Balina gye bamuyita muko ng'ali ku social media ali okutukwa embizi. Kati oyo tuyinza oba nga tetukyamutaasa. Gwe nkwegayiridde sikulabanga nk'oswaza. Abali wano tuli family egi. Abali ku Solo FM n'abali ku Solo TV. We are one family. Kuuma ekitiibwa kyo. Era nandyagadde muneme kuba na maalo. Gwe nyirira bunyiriza osirike. Bw'oba ogenda kulya leka kwata simu kusooka kulikodinga mmere. Tuli waweeru gwe naani? Abantu bali coding emmere newola n'okuwola. Agiri coding bwati abantu bosebo buli muntu yafuuka videographer. Buli muntu akwata ka video. Kati obeera oli mu kisiibo kyo. Ogenda okulaba oli ataddeko ebifi by'enkoko ebisava. N'omiramu awo ku malusu naye ng'ekisiibo akyonoonye kubanga ye teyeewadde ekitiibwa.